Munna NUP omulwanyi era omuzira Namige gwe tumanyi nga General Gaddafi ng'ono teyeerya ntama tatiiririra kigambo kyonna talumwa mu bigambo bye ensobi ajogera nti ensobi n'ekituufu akiraba nti kituufu abadde yawambibwa abasseemwayi okumalira ddala emyezi 2 ng'ono mu kumuwamba waliwo okuwanyisiganya amasasi era nga bamukwatirako ne banne balala 2 mikwano gy'enfanfe. Ono olunaku lwe bamukwata bamujja mu maka ge oluvannyuma lw'okunoonyereza ennyo ne bazuula ekituufu wa we yali asula. Ono oluvannyuma lw'emyezi 2 nga bwe nkugambye bamaze ne bamusesema, naye mu kumusesema akunyumiza emboozi n'akunyumiza by'ayiseemu n'akunyumiza bye bayisamu bannayuganda. Tolema kukaaba maziga kubanga bw'aba akunyumiza emboozi nakakasa nti mu safe house waliyo n'abaana abato ab'emyaka 4-5. Tolema kutendereza butemu obuli mu famire ya Museveni kubanga abakulira Ssemwayi abakulira safe houses ezo bonna balina akakwate ku famire ya Museveni nti bw'ataba Museveni abeera Muhoozi, bw'ataba Janet abeera abooluganda mu famire eyo bonna. Naye ng'ate abakyala bali mu 30, abakyala abakulu wabula mulimu ab'abaana baabwe okutandikira ku myaka 2 kati gootira abasajja nti mulimu ow'emyezi basooka ne bajjamu abakazi 9 abo baabaana bawere ng'ensiri zibalume ensekere zibaluma n'ensiri ekiro ng'abaana bakaaba nnyo ne babafuni ne babajjawo ne babassa mu ddooni ne batwala. Kati nze mu kusooka okubatwala nalowooza babatadde ne twali tuli awo ne wajja omu Munyankole omuwala twali tunyumya nnyo naye bamukwata ava Congo bawe yali ku Ssemwayi yajja n'aŋŋamba bba wange bamukubye ayinza n'okufa n'agamba bulijjo bagamba mbufu Abanyankole n'aŋŋamba bulijjo mugamba bankubye nandaga ebigere y'omukazi yennyini. Abaana abo n'ekyo ekibinja ne bakitwala kakati waliyo okutandikira ku myaka 4 be bali mu bikolobero eby'okutulugunya bannayuganda kubanga ono akukakasa nti bwe bakusanga nga baagala ggwe omuntu ne batakusanga wewaka tebalema kukwata famire yo oba mukyala oba oyinawo baana 3 wadde kuliko abaana abato ab'emyaka 3-4 bonna babatwalirako ate era bonna batulugunyizibwa nga batulugunya omuntu omukulu kubanga babalumisa ensiri babalumisa ebiku ne batuuka n'okwetamwa. Lwaki omwana oyo taave mu kkomera ng'afunye omutima omuzibu ennyo oluvannyuma lw'omuyisa mu mbeera eyo bw'etyo? Bw'obanga ddala oyagala nze lwaki okwata omwana wange ow'emyaka 4 aba agenda kukubuulira ki ky'oba onoonyereza? Ye omukyala oba omwagaza ki? Bwe kuba nga nze mwogezi nti nno nina bye njogera ku gavumenti ebitali bituufu, lwaki tonnoonya paka lw'onfuna? Lwaki okwata omukyala? Lwaki oba okwata abaana bange? Kitegeeza nti kati gavumenti ya Museveni weetuuse tekyaswala wabula eswaza buswaza. Ate ebyo ebikolwa bye bakola si nti lwakuba baba bakola kunoonyereza wabula ebyo bikolwa batiitiizi kubanga omuntu okwogera obwogezi ono General Gaddafi akugamba nti ye kyamukwatisa talina musango gwe yali yakoze ku gavumenti wabula olw'okubeera ne Kyagulanyi Ssentamu n'okwogera ebigambo by'ayogera nga taluma mu bigambo bye. Obuteetiiririra y'ensonga lwaki baamukwata era ng'ensonga gye bamubuuza nga yali emu, lwaki bakuyita Jeno? Olina ky'omanyi ku kabinja akaabayeekera bagala okuggyako Museveni ku ntebe? Ekintu ky'okubeera Jeno kitiibwa bantu be bakimuwa banne babeera nabo olw'okuba balaba nga ebikolwa bye bya bumalirivu bo ne bamutikkira obwa Jeno. Naye ekyo kyokka gavumenti ya Museveni kyebadde emulanga kye kimumazizza mu safe house okumala emyezi 2 era abasajja ensonga lwaki babadde bamutulugunya. Kati noono olw'omutima gwalina omumalirivu gwe nkugamba komera gy'abadde batuuka ekiseera nga babawa emmere etamala. Bwe babeera nga luumu gye balimu kangeze nti balimu 15 ng'emmere gye baleeta eba esobola kuliisaako bantu 10, kitegeeza nti bali 5 basibemu bafe enjala. Ono kyenkulaga nti abadde musajja mumalirivu era yasobola okusiba omutima lumu baali babaleetedde obuugi n'agamba banne mumanyi buno obuugi tebujja tumala n'ebyokulya bye batuleetedde tukole tutya? Ffenna twekyange tugaana obbirya. Lwaki tugaana obbirya? Kubanga baali bafunyeeko ku message nti waliwo munnaabwe era yafiira mu luumu yennyini gye baalimu ng'ekyamutta era kumumma byakulya, n'ekyokubiri kuyisibwa bubi n'alwala ne bamumma obujjanjabi. Ono General Gaddafi ng'omuzira n'agamba banne mumanyi tuli mu kkomera tetukyalina kyakuzza twekalakaase twekyange emmere ffenna tetugirya bwe kuba kufa tufe ffenna. Lwaki batuleeterako abamu ffe tulye
nga bannaffe tebafunye kyakulya. Bwe banafiira wano kiba kizzaaki? Ono nakumamu banno omuliro era bwe bati emmere obugi baagana okubunywa. Bino nno biri mu statement ye nga yabyeyogerera bwe yabadde ategeeza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze maka ge oluvannyuma lw'okubanga babadde baakamuta. Kati kino kikulaga ki? Nti bw'obeera teweerwanyeeko wadde oli mu kkomera, bw'obeera teweerwanyeeko osobola okufuula obutiitiizi. Kati kitegeeza ne munnayuganda gwe akyali ebweru nga tonnasibwa, naawe gy'oli olina kwerwanako okwewala tokgenda mu mbeera ey'okutwalibwa mu safe house okutulugunyizibwa. Kuba baba bakulaze nti n'omwana omuto atalina musanga, atalina kyamanyi, bamusiba n'amalayo ebbanga eryo lyonna ate ne bamutulugunya. Kati gwe ali ebweru okutaasa embeera eno n'okutaasa Uganda erijja, tulina kwerwanako nga bukyali ne twegobako bano abasajja bamusibira mu bbwa.